ng'obuvujjiriza eri akakiiko akalwanyisa ekirwadde kya korona mu ggwanga okuva mu bantu ssekinnoomu n'ebitongole eby'enjawulo bukyagenda mu maaso n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni olwaleero atuukirizza obweyamo bwe. Ono yeeyama okwefiiriza ekitundu ky'omusaala gwe ogwa buli mwezi akiweeyo eri akakiiko k'eggwanga akavunaanyizibwa ku kulwanyisa korona. Olwaleero ensimbi zino azitisse kabiiteweera minisita w'ebyenjigiriza Janet Museveni. I am humbled to bring the President's humble gift. And he told you the other day when he was addressing the country what his monthly salary normally is. It is 3.6 million, and he gives a fraction of that to the movement party, and so he has now given this fraction to the COVID-19 task force. And this is what I brought. Thank you for being here, and God bless you. N'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga Rebecca Kadaga naye aliko byawaddeyo mu disitulikiti gy'ava. Kozesa sabuni n'amazzi, mulekera okufuuda mu ngira, mulekera okufuira ennyindo mu ngira, buli muntu abe nga muyondo. N'ab'ekitebe ky'eggwanga lya Denmark mu Uganda nabo bawaddeyo obuwumbi 600. Thank you. Mu balala abawaddeyo kuliko ne kampuni y'MTN ewaddeyo emmere eri abapoliisi abasiraamu abasiiba. Eno ebalirirwamu obukadde 100. Lunaku lwakubiri okuba nga tukola kino jjo twabadde ku Old Kampala ne tugenda n'ekibuli ku Masjid. We really feel loved, cared as officers of the police force. Mumbeere nesinga okubeera enzibu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abawamu ekisinga obulungi. N'omubaka w'ebuvuma Robert Ndugwa Migadde ab'ebuvuma abatonedde eryato okuyambako mu by'entambula naddala ab'ebyobulamu. Feri webadde landinga amazzi gaaliddewo kati balina ate kusooka kukola lutindo lupya. Kiro ya kawunga etuukira ebuvuma gy'ogulira eri ku 25,000 ebuvuma ejja kutuukirayo ku 13,000 oba 13,500. Ebigenda ku ddwaliro si mu bantu bigenda eri abalwadde. Yensonga lwaki bitono tulina abalwadde mu malwaliro gaffe be bagenda okubenefitinga mu bintu bino.